Kaweefube okukulaakulanya omuzannyo gw'ebikonde mu bitundu by'e Katwe, Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya emizannyo egizannyibwa mu mpaka za Olympics ekya Uganda Olympic Committee, Dr. Donald Lukale adduukiridde club ya Katwe Boxing Club n'ebikozesebwa mu muzannyo guno. Dr. Lukale agamba ekigendererwa kya Uganda Olympic Committee kya kutandika kuteekateeka abazannyi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics ezigenda okuzannyibwa mu mwaka ogwa 2024 zino nga zigenda kutegekebwa mu kibuga Paris ekya Bufalansa. Ono agamba tagenda kukoma ku ttiimu ya Katwe Boxing Club wabula wakutalagana ettiimu endala. Twajjako wano ku kisaawe kya Katwe nga fair play of the pitch netusinkana abakulu ba Katwe Combined Boxing netubasuubira some equipment. So leero I was fulfilling that pledge nga tuleta an equipment, some boxing gloves, pads, punching bags. Ono abawadde ebikozesebwa okuli ensawo oba giyite punching bag, gloves, engatto n'ebirala. Moses Muhanji ono nga ye pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation yagamba ekikolwa kino kigenda kuyambako nnyo okukulaakulanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga. Kituyambako okuba nga tuzamba boxers amaanyi ne bakocha okubazaamu kubanga wala embeera bweri beetaaga motivation, beetaaga hope, so kyekituleeta ne tuyitawo kubanga waliwo time era nsuubira nti tebajja sigala kyekimu baboxers bafunye omukisa okunda abako nga pulezidenti waabwe. Obudde bwano tetusoomozebwa ssebo pulezidenti tulina lingi yaffe eno nga bw'ogiraba. Obuzibu bwe tulinawo bwe bw'okubeera nti twateekayo ebibaawo ebyo ebbali nga bw'obiraba temporary. Twagala kusobola kuba nti tufuna bloka zennyini mu butuufu bwazo ze ziba zizimbwawo. Ebbula ly'ebikozesebwa likosezza nnyo enkulaakulana y'ebyemizannyo wano mu ggwanga era singa abazannyi babifunira mu budde, Uganda yakwongera okuwangula emidaali egiri ku ddala ly'ensi yonna. Ag'ebyemizannyo agezikika getukusakira